Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwenyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofuna amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire kuteeka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kw'oteeka n'okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli muwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761 48 0004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi. Ani ajerega abalimi okulima kulimu omugaso? Ani ajerega abalimi okulima kulimu omugaso? Farm Business Uganda kitongole ky'abalimi n'abalunzi mwebale basibo ne banyabo abatugoberera ku bugazi obwensi eno, abasubscribinga mwebale nnyo, abatuulira ku radio mwena abamu batuulira ku radio ne mujja ne mutulaba eno. So twagala okubeebaza nti mwebale naye nga nkusaba subscribing bane mbadde nudde okubasaba subscribinga naye leero kambasabe mu subscribing ku channel eno eya Farm Business Uganda. Twagala okulaba turn-up y'abantu abantu kakaaga mubongere ku banaye abantu kakaaga mwongere ku bantu abo abantu ba subscribing busharingireko abantu bamwe mu mbeera efaana bwetyo. Omanyi abantu abasinga tebagwera nnyo video zaffe naye kino kankiyisewo nga sinabagenda wala. Waliwo video ze tujja nga tuzze kusomesa, niwo video ze tujja nga tuzze kulaga, niwo video ezijja nga tuzze kulambuuza. Oli kitegeera kubaako kye tukulaga okulambula n'okulaga byanjawulo n'okusomesa byanjawulo. Kakati gonderanga nnyo video zaffe bwe tubanga tulesa abalimi baffe ate n'abalunzi baffe. Kirala nkiddamu abantu be mulaba wano ku Farm Business Uganda fe abo bavunaanyizibwako ng'ekitongole. So buli muntu yenna gw'olaba wano eno oba mulimi oba mulunzi fe abamuvunaanyizibwako mu mbeera efaananako bwetyo. So ekyo nakyo tulina okuba nga mukitegeera nti ffe vidiyo ze mulaba kuno abalumi abo n'abalunzi abo ffe ababavunaanyizibwako nga Farm Business Uganda. Bana tulina ensukusa z'ebitooke, endokwa ez'ebitunda, tulina enkoko ento, tulina obuzi obuto, oyagala mbuzi, endokwa ezaki, oyagala endokwa zaki za miti, kwegamba kikyoyagala ate tukuwa amagezi mu nsonga ez'okulima n'okulunda ate okossaako n'okubikukolera okossaako n'okubikufunira. Kati yeffe Farm Business Uganda mu mbeera efaananako bwetyo. Kakati olunaku olwaleero nzize kulaga akaseera kano oba akadde kano mulisobola abajulizi nti meloni tegudde. Abalimi mujja kunjulira lwaki tegudde.
nti enkuba tennaba kunyikira nga bwe tubadde tugisuubira. So akasana kaaka era meloni omuntu emuwaliriza okuba nga agirima, okuba nga agifunamu. Kakati nja kusoma nga bwenkulaga babatereyo bagenda baterayo ka vidiyo awo nga kakulaga meloni zineno za mulimi waffe omu ku yabaze akatale. Meloni ya abalimye meloni mu season eno tebagenda kukola losi nti meloni teya kugamba yavunze, meloni teyakutte ekimuli kyakunkumuse kulwaki kubanga enkuba ebadde entono. So abali ba meloni musobola okunjulira meloni ezino ziraba zizo ziri tandika butandisa okuba nga ziteekako. Kakati ekiyinza okujjamu omulimi waffe naye lwakuba twakinogedde eddagala zandibadde obusowera buneeno okuba meloni eyo ne bugivunza. Abalimi ba meloni musobola tujulira abalimi b'ensujju challenge mutero gifeesinga. Kakati meloni mu kaseera kano oba mukadde ketugendamu egenda beerako akasente kubanga musobola okutujulira nti enkuba twali tugisuubira mu bungi naye mugirabe engeri gye tugifunamu. So enkuba eriwo tesobola kutunulako meloni wetukkiriza singa etambulira mu mbeera bweti bwetambuliramu. So ono omulimi waffe yabadde tumulambuddeko nga farm business ugani twambula ennimiro eyo nga bwogiraba eri eka emu n'ekitundu ya meloni, eka namba emu n'ekitundu ya meloni. Ezo nno baziyita ssente mu mbeera efaanako bwetyo. Njogera okubajjukiza wano tetumaketinga kika kyonna ekyeddagala oba ekyensigo, naye bw'ojja mu inbox tusobola okugamba nti kozesa ekika kino kubanga ffe tetukola nsigo za meloni naye tukolagana ne kampuni ezo nga tuzijjako ebintu ebyo ebikozesebwa mu nsonga ez'okulima ne mu nsonga ez'okulunda. So gwe omulabi waffe mutwegendereze, waliwo ebintu ebimu nga kati ng'ensigo z'akasooli tetusobola kugira nti kozesa ekika ky'akasooli bwe kiti because naye mwabaze mu inbox tutera okubayamba nti kozesa ekika bwe kiti era okozesa ekika bwe kiti. Ensonga lwaki? Kubanga tetulina kampuni ensigo tujja gimarketinga zino video za YouTube si za radio oba si za TV kwe tubeera. Lwaki? Teya video ya radio ejjayita egende ate naye zino ez'online zibeerayo. Kati video ze twakwata emyaka 2 egiyise zikyali eyo. Kitegeeza singa kampuni ekyusaamu oba nebanga ensigo tekyakola nga bwe badde ekola nga aliwo endala ezuuliddwa omuntu asobola okugenda ku ekyo. Oba nti tumaketinga wano oluusi ebintu ebyo amadagala ago oluusi mu mbeera efaanako naye bw'ojja mu inbox ate tusobola okuyambako okufuna ebintu ebyo. So nga bw'oli okulaba ennimiro eyo yiiyo, meloni eyo wuuyo, ekintu kitambulanga bwe yakibala ng'enjogera ennaku zino bweri. Ekintu kitambulanga bwe yakola ki bwe yakibala. Meloni singa tubala tugende mu kibala ekitono tetujja genda nnyo wala. Ekikolo kimu ekya meloni tugeze olina ebikolo 3,000 zokka. Genda mu kibala ekitono ebikolo 3,000. Meloni eno oba tetugenda faayo ne bakuwa ennusu 1,000. Ennusu 1,000 nga buli olina emikolo byaffe 10,000 mmeka 3,000 nga buli kikolo kikuwaddeyo meloni zo. Katukoze ku gundi endala nti emeloni zo tubale kale nti emeloni zo 3 buli kikolo
ekikwadde meloni ezi meloni 3 kitegeeza nti nga bakwadde nusu 100 simanyi gwe ewamwe ebbeeyi gyogenda tunda naye tubadde ku nusu olwo kuba mwaka balo akatono oba mu ssente mmeka akabalo oba mu ssente mmeka oba mu ssente mmeka ekinya kirimu ensigo ezezi tetujja osimba nze ndaba ssente awo naye kiba kikwadde meloni 2 meloni ezi 2 nze ndaba kasente awo so gwe baffe wa farm business Uganda wandiyingidde okulima naye kuyingiremu n'obwegendereza n'okusomesebwa seera wano ebbomba tesobola atambula nnyo tugeze era n'abalimi b'ennyaanya nti wano osobola okutambula wiiki naye wali mu nkuba ng'etandise kisobola okwetagisa nga oba akalifuya nejja nerinaazaamu nga buli wiiki kyetaaga ofuuyire emirundi emeka ofuuyire emirundi 2 so eyo ennimiro yiyo yaligenda funa akasente ate ennimiro eno gyeri esookera ddala enkuba tekosaayo nnyo so gwe omulabi waffe omulungi osobola okuyingira mu kulima n'osomesebwa n'ofuna amagezi mu nsonga ez'okulima ne mu nsonga ez'okulunda naawe n'oyingira mu kulima ekemu kitundu ya meloni ku musana yegutambula ne tonnya bwe gwaka bino byeri okukola olimpulirira ono ojja kumpulirira ojja kulaba kye bayita okulima so abantu abamu bajereganga okulima ne bajerega okulunda naye tosobola kubeera munene nina kakiripu ke nalaba kaali ka minisita wa finance ng'ali kugamba lirwawo okwata naye bwe kitandika bwe kiti ompulirira bibeera mu challenge tujja kugamba muve ku baana abakyamuukiriza naye bw'okikuba toliva mu nkumbi gwe oba toliva mu kulunda nze nkubuulidde kyalingirako omuntu message eno tulwali twagala kulaga ku nnimiro ya mulimi waffe mulunzi waffe so nenyobala nti kale ekikolo kikuwa meloni 2 meloni ezi oba 3 usulu 10 oba okyali oli gwe baali bamanyi balembaali okulima kino kankikugambe tekugenda kugwa kubanga ensi population yeyongera abantu beyongera okulya abantu beyongera okunywa so tosuubira nti ebyokulya bigenda kubeera nga batuuka bagamba nti akawunga tekakyatambula omuntu alima kasoli eka 2 n'atunda akawunga konna n'akemala kale n'agenda ku dduuka n'akagula eyo yensi mwe tuli n'olima eka 2 ez'akasooli yenna n'omutunda aye n'ogenda ku dduuka n'okagula 10,000 tudde akawunga kali ku sente meka mmwe akawunga ewaffe kali ku 28,000 ku maduuka 28,000 mezi bulandi ali ku enusu 10,000 ate awamu eyinza oba nga alina mu nusu 10,000 nga mu 5 18 kakati oluusi ekitujjamu nti twanguwa mangu oluusi olw'ebyetaavu by'abantu naye gwe sibamuko busiiba oti onampulirira kyalingirako omuntu omutegeeze ku farm business Uganda njagadde kulaga ku meloni nti nawe osobola okuyingira mu kirime kyo n'obaako engeri gy'okiyingiramu n'okirima oba n'oba ng'osobola okubeera nga naawe okifunamu mu mbeera efaanako naye nga weyambise farm business Uganda ekitongole ekyabalimi abalunzi ku lwa Kevima Training Center Uganda Limited mwebale nnyo mwebadde ndowooza tukome wano ssebo si bwe ki tukome wano eno tube nga tusobola okubeera nga tukola ki nga tweyongera
Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi. Bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwennyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko. Jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo, bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu naawe batuukirira ofune amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowoola naawe alunda embizzi okubeettanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire kuteeka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya, beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kw'oteeka n'okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli mwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761 48 0004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi.